Nze Fr.Joseph Mukasa Muwonge nkola ku by'abajjulizi abatukirivu aba Uganda era namala emyaka 17 Namugongo enga kakati ndi mu parish y'Ebbiina. Nsanyuse nnyo okulaba nga tuli ne Radio Sapiensia wanga bwenzijukira emabega kutandika programu y'abajjulizi ba Uganda ku Radio Sapiensia agale nno ekibuuzo kikirigwe by'abajjulizi wabitandika otya ekyo kyaviira ddala waka ba taata bwe yakulemberanga essaala omutima gwa Yesu omutosire kiddangamu emirundi 3 nalukagala nakoola nnyaffe Maria tusaasire akali bwe yavanga awo abajjulizi ba Uganda abatuukirivu mutusabire ati bwe kyabanga ng'olunaku lw'omutuukirivu omujulizi lunatera okutuuka ate nga oyo yamwatula mu ngeri ey'enjawulo kandi bwe nawulirira kyeneetuuma n'okyetuuma bwetuuma nkyetuuma bwetuuma nawulira nti nze Joseph Mukasa Muwonge ate nga mpulidde taata ayogedde ku Joseph Mukasa bali ku ddembe emmeka zaako eri abali ku ddembe nalyo n'olitwala nenditwala naye siryange eri oluvannyuma nalivaako tujja disigaza mu birowoozo ate neŋŋenda bwe ntyo nga njagala abajjulizi abatuuka aba Uganda ate we namanya nti okumpi n'ewaffe wazaalibwawo omujulizi ate nga ye Kizito ewaluleeta twatambuzanga ebigere okuva e Mulajje taata yali asomesa Mulajje eri Kasana Luweero yali musomesa tikya ate nga yakulira n'abasikawutu akali nno twatambuzanga ebigere ne bayizi bannange era olyose n'okyewuunya ne tugenda ewaluleeta oba twatuukanga tutya kubanga awo ziri mayiro 9 mulamba okuva e Mulajje okutuuka e Kalule kakati awo n'olyoka okwata erigenda Nandere gyowetera n'ogenda ewaluleeta muva Mulajje kati waliyo Father Gundi Gerard Wamala ne Father Ambrose Gombya abayo gye nasomera P3 okusa ku P6 lwe nayingira mu seminaari enswangire gye nasomera obuzaale bwo w'ekasaala ekyo kituufu Luweero naye taata bwe bamukyusa okuva ekasaala era gye yali aguze n'ekibanja ate kwe nazaalirwa ku kasaala bamugaba e Mulajje ffene ntugenda e Mulajje ate oluvannyuma bwe yava e Mulajje ne bagenda nga bamutambuza Ngalo Nkalu Buyuki n'awalala okutuusa lwe yawummula akali ndo kitegeerekeka naye twatambulanga aye n'engeri gye nalimu n'ak'obusikawutu twatambulanga ng'olugendo toluwuliramu ne batica baffe sijjukirako mulundi nagumu nti nakaabako kuba kye nali ngoba nkyagala ak'obusikawutu kaali kagire kale ate Kizito nti tugenda waluleeta wa Kizito awo nenjagala nnyo Kizito nakwekulaba n'oluvannyuma bwe nali nga nkulira nkwanaganya emirimu egy'essaza ly'e Kasana Luweero twakolaganira wamu n'omwepisikoopi wange mu kiseera ekyo ate ne Father Luyinda yali omuwandiisi omukulu Chancellor nga nze ndi pastoral coordinator netufuba nnyo okulaba nga tukulaakulanya waluleeta omwepisikoopi twamukwatirako nnyo era awummule mirembe dokita waffe ye wuuyo bwe baafuula Ssaabasumba bagamba n'avaayo kuba yaveera n'agenda nange yanzijayo enagunaga nti biri bakuzaala jangu tugende tuddeyo gye nakujja mu Kampala nga ku luno njagala kukwasa by'abajjulizi ba Uganda nkulabye mubadde nkuwuliza ku Radio Sapiensia nga omulimu ogwo ogusobola bulungi so okuntwala mu University Tanzania yali antutteyo okugenda okusomera ebyamawulire ndyoke nkomewo tugulewo radio station ey'essaza ly'e Kasana Luweero ekitaakola neŋŋenda bwe maliriza degree mu journalism ne mass comm kati ate waŋŋambira nti kati tokomawo eno genda e Namugongo kati ate wembeera e Namugongo okwagala kw'abajulizi olowooza kwandikendedde kweyongera bweyongezi olwo ate osimbula bupya nensimbula bupya nenkomawo kati ekikwata ku bajulizi ate n'ekyokubiri nze ndi muwulize nalagaana
naye abamu balagaana munnanga ate ne bakola birala naye si Muwonge. Muwonge ye awulira mpulira abamutwala kituufu. Mukuliko kusoma eddiini mwajinyweza mwajisoma n'ekiro tebwebaka tulo mwasoma nnyo eddiini mwajimanya bweri dunda tumwebaza yabajuza manyi. Akati nno olaba nti abajulizi ba Uganda kakati bwe tutandika Novena nga 25 Maayi kwata amatendo g'abajulizi saayo n'ekyamagero kya SAPU oteekemu ekyetaago kyo kakati nkutule ngende bwe ntyo akati 25 Maayi nga lugwa bulungi kwa Novena lwetandika ate kwe kwatandikira eby'okuttibwa kw'abajulizi 25 Maayi bwe omwaka gwali mulala 1886 anti omusango le gaasalwa nkubuulire zaali ssaawa nga 6 awo Mwanga Kabaka olwo ng'ali munyonyo. Lwaki? Kubanga olubiri lwe Emmengo nga 22 February lwali lwakwata omuliro kwe kuddukira e Butikkiro ng'ate ku 24 February 1886 munnange Laddu negenda ekubayo kakali nno kwe kugenda munyonyo giyateranga okugenda ate nga olubiri lupya nga atera okugendayo olw'ensonga z'okwewumuzaamu kuba ng'avaawo munyonyo n'aluka agenda ku kizinga Bulingugwe kali ku olwo 25 Maayi asitula essaawa nga 6 awo obanga zigobereza 6 n'atuma Kizito waffe gwe tumanyi obulungi genda ogambe Musisi bateeketeeka obwato njagala genda kuyigga nvubu. Kizito naye tiyali mubi n'abatuukako ne bateekateeka obwato kabwe batyo ne basimbula agenda kuyigga nvubu ku kizinga Bulingugwe. Naye no munnange ku olwo envubu ziringanga ez'abaaka azigamba nti omukulu ajja mudduke teyakwasa n'emu obusungu teyakwasa kwe kubayo ebibaatabaata bwatyo kale nga bwakasuka mu lyato yalina emmundu ye naye emmundu yeemu aba akomawo munnange emmundu negwa mu mazzi mu nnyanja Nalubaale. Ate yali agyagala nnyo yali nsikire kitaawe Ssekabaka Muteesa Omuberyeberye ng'agyagala. Kaakati Kabaka bwe yagendanga okuyigga ne bamulaba nti agenza okuyigga nga bamanyi nti mu kudda agenda kubawa ku nnyama era yakikolanga kwe kulaba kati bw'asanga omusamize ng'ali ku jjinja eddene nalyo nga liri mu mazzi amulindiridde ku nnyama kuno namugamba ebintu bibi ate nkwasizaayo kwata kiki ekibaata k'omusamize nti ekibaata si nnyama ate nno kwewongera ebintu n'abyonoona. Ssebo Ssaabasajja twakugamba abaana abo abagenda mu bazungu okusoma eddiini abaana abo be bakanaaluzaala batte tuli kuwa abalala oba omusamize ng'agenda kubajjawa ate baalimuwa ate amwongera obusungu bulinnya kaakati ate bo abazungu bagobe baddeyo ewaabwe bisiraani kaakati nno okulemwa okutta envubu kwe kuvuddeko ebyo byonna ebigambo ebingi eby'omusamize kaakati naamuleka wajja kwe kugoba ku mwalo Mulungu anti Mulungu era kiri mu bitundu by'Emunyonyo kati naye ku mwalo teri amwaniriza kuba bwe baalabanga ng'agenze ng'olwo bajja okumwaniriza era banoonya nnyama akali nno bw'avaawo
tewali ate akalenzi gye kaava kakayigwa kamuwulira ng'abwatuka bwe muwafu aluwa kuba muwafu yali mutabani wa Katikkiro era y'omu ku baabeeranga awo okwaniriza Omutanda ng'akomyewo. Namulabye nga bakutte boolekedde Mmengo ne Denis Ssebuggwawo. Ogambye eki? Abo tebagenze Nateete ewa Kisuule kuba Kisuule eri amaka ge agafudde g'abasomi ng'abaagala okwejjukanya mu byeddiini bagenda we e Nateete Matayo Kisuule. Olabye bwe bagenze? Olaba? Kaakati nno kwe kutambula mpola mpola agenda ku lubiri naye yayita Manju. Akati ayolekedde olubiri kazi Denis Ssebuggwawo agenda okutuuka. Baali bamanyi nti Omutanda yagenze ate nga balina okugenda okumwaniriza. Kaakali wuuno abasoose okutuuka. Ovaawa mbadde yogera ate olina kamuwafu akaana ka Katikkiro mbadde musomesa ddiini kwe buwafu obadde ogenze kukola kino Ssebuggwawo abadde agenze okunsomesa ddiini kiki kwe kukwata ekitala n'akimukuba nekimenyekanamu akikubadde noziyo Ssebuggwawo. Kaakati nno abambowa babiri awo amannya gajja kujja abambowa babiri Kabaka n'aba mukwasa naye nabo ne bagenda basuza Denis Ssebuggwawo gye baalaga ewaabwe nga bwe balowooza nti enkeera Omutanda obusungu bunaaba bukoze eki bunaaba bukkakkanye wa tekyatuukirira tebwakkakkana. Kabaka obusungu bweyongera obusungu bweyongedde bweyongezi era enkeera ku ssaawa 3 munnange awo Denis Ssebuggwawo kwe kumufumita ate ne bamutemako n'omutwe wali Munyonyo. Awo kyekifo kyekimu ewattirwa ne Andereya Kaggwa. Kaakati okuggyako nti Andereya Kaggwa ate omulaba yaali eringa ku Kereziya naye ate Denis Ssebuggwawo yewattirwa era waali Manju wa lubiri awo oddako tunula ku ludda Andereya Kaggwa mukube ya mabega otunule eri kali bwogenda maaso awo oddako katono awo ku kkono Denis Ssebuggwawo ye weyattirwa. Nate tunazimbayo gundi kijjukizo gundi ekifaananyi kyo weekiri ekibumbe weekiri naye awo anti wanazimbwanga bwewazimba wa Andereya Kaggwa anti kati ekyo ekyazimbibwa kati kigatta bombi. Ate n'oli gwenja okukoonako mu maaso Ponsiano Ngondwe era naye olwo naye yatwalibwanga olwo kubanga yenna yali Munyonyo wadde kati parish ndala ekyamula anti twayitangawo Takajjunge ate abamu baatabulanga Takajjunge oyo ne Takajjunge ow'emukono kubanga waliyo Takajjunge ow'emukono. Kati Takajjunge ono ajja atya ate? Anti wasooka kubeera egundi olw'amazzi agataakalangaawo twayitangawo erinnya ligenda kujja erinnya kale kijja kujja nga bwe tugenda mu maaso kati oluvannyuma bafuuka Takajjunge era nga bw'omanyi ebintu era waliwo ettositosi kwe kiva era naye ekigambo kyennyini ekisookawo awo ekifo kyennyini ngenda kukikulaga olw'amazzi agataakaliranga awo ekigga ekyo amazzi agataakaliranga kale kakati munnange Denis Ssebuggwawo enkeera attibwa kati mu ttuntu awo Andereya Kaggwa olw'obusungu bwa Katikkiro Mukasa yatumira Kabaka omulundi nti kaakali kiri ekisajja kyo lwakito kitta ekinyolo ayingizaamu n'ebyeggwanga kaahwa munyolo we waawo naye ate ebyekika ekyo naye ate era obiyingizaamu oti ebyo omanyi bwali bujja ng'amanyi nti ayatiikiridde nnyo ono mu kkubisa bandi akali Katikkiro ndaga nti ono yandindyako n'obwa Katikkiro
kabaka n'agamba asinza kutta muweereza wange bw'atyo tiyawulira n'amwongera n'amutumira ogwo kati ku gwokusatu kabaka n'agamba nti kale mukole ekyoyagala Katikkiro yalamaze n'okugamba sijja kulya mmere abakyala wange si mwami sijja kulya mmere nga sinalaba mukono gwa Nderi akaggwa wano kwe kulaba kati kabaka amugamba nti kale kola kyoyagala ho nga Nderi akaggwa tebagenda kumutemako omukono njagala omukono gwa Nderi akaggwa wano ne bagutemako ne bajja nga baguuba ku lwayi ye naafa essanyu ne bamutemako omutwe ate ne bamusalaasala ebifinga bwe babikasuka eri Nderi akaggwa baaba awumulemi atusabire atusabire Nderi akaggwa obuvumu bwa Nderi akaggwa nga bwali bw'amaanyi kakalo olugendo olutuli ku lunaku olwabiri mu 5 kakati laba bwe batuuka wano ekyamula bwe tuyita kyamula kakati awo Mukajanga yalengerera eri kuba kabaka bamala okusala omusango eri ngaye ne Mukajanga nga Ssaabambowa naye alina okukola obuvunaanyizibwa bwe kati abakulemberamu yabatuuka eno gye yalina akayumba yalinayo akayumba kati n'ayanguwa abeesookeyo kati bw'atuukayo ate n'agenda anywa omwenge bano bagenda okutuuka nga gwanywedde kati kwe kulengera gwe Ponsiano gwe ekibbi kyente ko Ponsiano nedda ekintwaza okunzisa si kya bubbi kikirwa kyamuyisa omubbi kubanga Ponsiano yalina obuvunaanyizibwa okusolooza omusolo gw'ente era ku luno yasolooza musaza Kyaddondo ne Busiro buli alina ekiraalo ng'ateeka okuwaayo ente emu eyakabaka nga gwe musolo gwaki gwe musolo gw'ente omusolano abenyange okubawa ogwa musolooza gwe nange mu lubiri gwe nange era be basolooza bakabaka era ne Ponsiano kati ate munne Abdulaziz Bulwadda yagenda eri Buddu era naye n'aba aliko ente gye yajjayo ate n'alwana n'abaami eri baali bamugaana n'agamba nti kabaka alagira atya nzige ate mune era naye ali mu kaduukulu kwe kulaba nti era naye ali mu lugendo luno kakati naye teyafa kale ko Ponsiano nti nze sigwa nti bambi Ponsiano kigambibwa nti yakola ensobi ne mu kiraalo kya Mukajanga n'asoloozaamu ente naye Mukajanga Ssaabambowa ye nga talina buvunaanyizibwa obwo obw'okuwaayo ente naye bambi bwe yasolooza namwo n'asoloozaamu kati nno kwe kumutwala mu kkomera kati gye bamujja kuba bamumanyi musomi najja kaakati n'amuweereza effumu n'alimusowolamu n'akandi kwongere ku luno likuyitamu ng'akaso bwe kayita mu muzigo nyabula bambi n'agwa wansi kati olw'okuba baali ku mugwa gwe gumu ne basibe banne bwe yagwa nabo ne bagwa naye bwe baagwa wansi ekyewuunyisa kye baakola kutandika ssaala kitaffe ali mu ggulu naye musaire baasomanga ssebe ali mu ggulu kati bano Abambowa ne bagana naye bano baloge olabye abazungu bwe basiriwaza abantu mu kifo ky'okuwanjagira kabaka abasaasire era bali mu bya ssebe ali mu ggulu akati nno bamuggyeewo olugendo olutambula kati bongedde okumyumyula emigwa bwe baba bavijja wansi kati n'oli omusiraamu Abdulaziz Bulwadda naye nga bwawanjaga nsumululako omugwa kati ate Bulwadda ye kyekyali kimu era naye byante omusolo era ogw'omusolo eri e Buddu
era gwe gumuleetesa naye mu kaduukulu. Kaakati baabo obudde buziba kali no kwe kuyingira Kampala ne basula Emmengo. Emmengo olubiri lwali lwajja naye toyinza kubulwa wadde olubiri luyidde w'osuza naddala oyo ogw'otoyagala. Naye ne bagenda babasiba nnyo enjegere. Naye enjegere ezo zaavangawo ebiseera ebyo. Munnange okuweesa kwaliwo era munnange ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. Kaakali nno naye bayiseeko Kampala mukadde Matiya Mulumba bw'atuukawo e Kampala mukadde naga nseeyongerayo nze nkomye. Olumba oluli Namugongo lwe lwawufa okusinga olwa wano nze nkomye. Olwo lwa 27 kati basuze Emmengo. Kati naffe olwo tutambula ne Novena kati olwo. Matiya Mulumba naye nga yali amaze okuvunaanibwa eri mu kusala omusango nti kozi wagoba ne bakazi bo mb'osigaze omukazi omu wekiteeka. Ko Matiya Mulumba ondabye bukovvu nti emmere tekyamala nandiki naga n'ogenda onyanukula bw'otyo oyo mugende mumutta ate mu ngeri esingayo obukambwe. Olwo ani agira mukaja gundi Katikkiro Mukasa. Kaakati no kwe kulaba nti kati bwe batuuka Kampala mukadde Matiya Mulumba agaanye. Matiya Mulumba kwe kumutemako wano ne babitemako. Ate okuziyiza omusaayi okuggwamu badda ebiragala bimakaayi. Bimakaayi ebyo bikunya bw'oti n'osiiga awava omusaayi gugira egwesiba. Kaakati baamala ne badda mu nkokola ne batema. Bwe baavaawo ne badda ku bukongovvule ne batema. Eno bwe bamusalako ebifi mu mugongo mwonna aga nti kowulire kokiwuliremu. Lwali 27 mu wiiki nga lunaku lwakuna Matiya Mulumba n'asigala mu bulumi obwo Kampala mukadde awo okuva ku 27 yakutuuka 30 ku Sande. Waliwo yali ayitawo agenda okuwulira nga ennyonta nga Yezu naye bwe yakaaba olw'ennyonta bagenda okutegeeza be yategeeza. Kaakati nno kaakati Matiya Mulumba bw'atyo n'agenda ate yali abasinga obukulu yali wa myaka 5 ate yali asingayo obutojjeko yali Kizito ku myaka 14. Kaakati batuuka wali e Nakivubo mu katale Mukajanga n'abuuza ani ayagala okufiira waafiira omulenzi oli. Omulenzi gwayogerako Joseph Mukasa bali ku ddembe yali yattibwawo emyezi 6 emabega kuba yattibwa 15 Museenene Novemba 1985. Ko Atanasi Bazeketta Nzuuno gwayagala okufiira wano naye ne bamuttiraawo. Kaakati nno olugendo luulwo lujja lugenda kati batuuse mu lubaawo kiri eri Kamuli Parish okuliyana Kireka. Gonza enjegere zamuyingira nnyo ennyama n'alemererwa. Senkole n'agamba nti ndaba mu buli setenseni muteekwa okuttirwamu omuntu kati nawe oba olemerereddwa wano mu lubaawo n'amuttiraawo. Kaakati bano kwe kwolekera Namugongo naye tebatuuka kyali wajjala. Bwe batuuka makkati awo waliwo essomero eriri awo St. Peters. Kwegenda mu kito ewa Mukajanga gye yayina n'agenda abasuza mu maka gali. Kakati oluvannyuma lyagenda mu mbuga ye baamalawo ennaku 7 nga tebatuukanga ennaku 7 anti bano beetereza batyaba enku kali zawera ez'okubookya zawera 2 Juni. Abamba wabasula bakuba engoma mu kitaawo enda z'abazadde enkya zinaawoloma zinaasinda. Enda z'abazadde enkya zinaasinda bonga bali mu ssanyu epitirivu abamba wabagenda kutta. Kaakati ku lw'esatu June kwe kusimbulaawo. Kaakati omuwandiisi Father Fopeli atulaga nti waliwo we baatuuka Senkole
n'akulula Kalooli Lwanga fuuti nga ziizo okumutuusa wali awali altari wennyini. Yagamba nti ono gwe neeriiriddemu obuzza. Kagamba nti mu bonna ono nze ngenda okumwettira kuba Kalooli Lwanga yali omukulu waabwe anti bali ku ddembe yali yafa dda kakati Kalooli Lwanga nga yakulembera banne akati n'amukulula Senkoole Mulanga ki kanti kakali busomi ate yagumya banne n'omusango okuva e Munyonyo kabaka bwe yagusala Kalooli Lwanga yali amaze obbateekateeka nti bannaye ekiseera ekizibu bwe kituuka ne bagamba nti oba tudde wali mu ngoberere naddala ggwe Kizito oyinza okusuula eddiini era lwe luyimba luli kyagambiddwa lwe yatuwa Kizito omutaayo wange Kizito omwana w'embuga gwembiita Kizito omwagalwa omuganza asiimwa kugumya ennaku gwembiita omwana w'abakungu atalabwa tunulanga amata obuto olw'enneema nkuuma ekkula lya Katonda ezzaabu kuuma emisana n'ettumbi bwe tulittibwa naawe ffombi olw'okuba eddiini nze ndikugumya gy'ogenda tolindeka bwe balinjo cyane nfa nze ndijaguza owange nze ndiwondera n'engwaggwa eri gy'oligwa Kizito nnumya omwoyo mazima totye wa Yezu laba nnyini fanti gye tulamaga aye namanya nti kyana kito zanya omwana wa Yezu zanya nnyo omulongo wa Yezu omwana jagaana omulongo w'olukobo wange jagaana omulenzi w'olukobo ow'edda Kizito nsagaasaganya akankusaabire gy'ogenda wala ntalo nywera kale oyo kyagambiddwa tukola bulungi mukuliko kusoma eddiini mwaginyweza mwagisoma n'ekiro temwebaka tulo mwasoma nnyo eddiini mwagimanya bweri dunda tumwebaza yabajuza amanyi naabe tuteera mu luyimba kyagambiddwa yabijja ku Kalooli Lwanga bigamba otyo ngaayo ne Kizito naye bwe yamanya nti Kalooli Lwanga ajja kumunywererako ne Kizito amwogeza naga Kalooli Lwanga wuuno omulwanyi ow'amaanyi tumuulina omugabe era omujaasi w'eggye Kalonda yeebazibwa olwono gwatuwadde akulembera eggye eri abalwanyi ku nsi kati oyo Kizito ate yayogera Kizito naye bannaye kati father era mbyose nenkusinga era oluyimba lwa Kalooli Lwanga luva ku Kizito yanyumya ebigambo kali Kizito yanyumya nti ono kati mutegedde mukulu nja kuguma nja kunywera sijja kugwa ŋŋanzi nina omulwanyi kati nno Senkoole ngatandika okwokya Kalooli Lwanga naye Kalooli Lwanga ng'ali mu kimu Katonda wange amiina kakati nno abalala abataafa Simeewo Sebuta Kalooli Weerave n'owookusatu ne batunyumiriza ebigambo ebyo ate ne Senkoole yennyini yabinyumya yali kamutta bagamba nti ono omwana abadde musiru mu kifo kyogga nti nsaasira kakati nno Kizito n'abala kwe kweyongerayo okutuuka mu ttambiro ettambiro eryo liri eri ku bakristaayo Namugongo Nakiyanja lyali erimu ku matambiro 13 amatongole mu Bwakabaka bwa Buganda ate buli ttambiro lyabanga n'enkola eyaayo waliwo eri omunfuufu waliwo eri ekiwuunya naye bagamba nti abayitangawo kiwuunya naye kyekyaba kirabika olw'okuttirayo abantu nakati Namugongo naye nga buli ttambiro gaali 13 waliwo eri omunfuufu naye nga buli ttambiro lirina enkola eyaalyo kati era Namugongo kukwokya ng'olaba era Namugongo kati wabula wabanga oli mwami mukulu oba olina akalandira
tugambe ku baami era ng'abalande abaami abakulu awo gwe nga bamala kukutta nga bwe kyali ku mbaaga tuzinde ne balyoka kuba mbaaga tuzinde bamukuba kiggo mubiru omumbowa mubiru yamukuba kiggo n'afa ne balyoka babisuula ku muliro omumbowa mubiru ye yamukuba yamukuba kuba mukajanga yagamba omwana annemye namukyamyako newa jjajjawe wali ebuwaate nga tuli mu lugendo olutuleeta eno jjajjawe n'amutuuza ne ku mubiri gwe n'amugamba mwana wange suula eddiini tonnuma nywanto omwana n'alema kaakati ntuuse na wano omwana mwekubyeko omwana agaanyi mubiru mukube namukuba kaakati ye olw'okuba nti yayina akakwate ku mukajanga kwekwala ni baamala kumutta teyagala alumizibwe bulumi bwa muliro kaakati naye nga okutwalira wamu namugongo kukwokya ng'olaba awo nno kwekwala nti Bakizito Javiira Mugagga baani bonna babookya 12 balamba Kaloli wanga we 13 be bajulize 13 abafiira ku Namugongo kati abalala omwenda bo bafiira mu bifo bya njawulo otyo kali gattako nenno amawaggali Mityana eri mu maka ga Lukka baana ba Kintu gye bamusanga ino amawaggali bamuttira naye kati bwogenda okugatta bano 13 ate nabali omwenda kwe kuweza abajulizi 22 abajulizi baffe kati kwe kwegatta ate oluvannyuma abaddirira Giido ero Dawudi Okero naye abo baluvannyuma nnyo ate tebannaba kutuuka ku ddaala epaimo ery'eggulu mu 1918 Father binyumya ku Mityana abo Mityana babatuukako abali mu Kiyinda kaakati anti wano ku Matiya Mulumba bamala okumubonereza wano kati ekibinja ekimu ekyabatonotono nekyolekera Mityana nga kikulembeddwa Mpinga Kaloke kaakati eri baatuukayo 27 mwalimu okusala omugga Mayanja si mirundi 2 miramba olugendo luwanvu ate lwa bigere kati kwe kutuuka Mityana banoonya abasomi baluwa Nowa bwe yawulira nti baluwa naga tutuno naye olwo nnyina ate ne mwannyina munaku olunga abagambye nti mugira muddeeri mwannyina yali munaku ale nnyina yali mmeeme bo ne badda ku eri ne beekwekako ne balyoka bamutuuka kabasomi baluwa ko Nowa amawaggali tutuno oli musomi eddiini n'okumpunyako empunyako ndi musomi ddala kaakati nno kwe kulaba nti era Nowa mawaggali bw'atyo afumitibwa ate oluvannyuma omulambo gwe ne bagenda bagusuula mu masaŋŋanzira nga bwe baalagirwa abambowa kagamba basooka gusiba kiti kaakati ate awo bagujja ne baguteeka mu luguudo okutiisa abalala era munnange abagezaako ggala nti omulambo bagujjewo bagende baguziike era babanukula kabaka gwalagidde okutta taziikibwa era Nowa mawaggali we yabulira awo tetulina kisigala kya Nowa mawaggali avaako enjogera ya tutuno Kiyinda abasomi tutuno kwegamba tagambe nagamba nti nzuuno gwendi mu linnya lya bonna tutuno kakati nno munaku munaku gutwaga nnyina Nowa mawaggali ne mwannyina Nowa mawaggali ate nono meme nnyina kati munnange ne baleetebwa ku kibuga naye baba batuuka batambula eriiso ly'omukulu waddugala we walaba akati nno nnyina w'omwana amugamba nti munnange ndabye gundi abambowa bano engeri gye batandise okukyukakyukamu mu ntambula n'enjogera tuyinza okuba nga ffe tugenda kuttirwa ddiini abasajja bano waliwo kyenkenze awo toddamu kunyega kigambo bwe batyo ne bajja emmeme bamutwalira ddala eri mu Kyaggwe oluvannyuma abaminsani gye bamununula nga bawulidde bawayo akabundu ne bamununula ne bamuleeta kati naye tulibongerako abo tulibongerako tujja bongerako tuyigira ki ku bajulizi bano kuguma kunywera okwesiga Katonda
twebaza nnyo abaminsani bakola ekibasobola omulimu gwabwe ne gusiima ate ne gukola kyamaanyi nnyo naye ate abatali mwoyo mutuukirivu era byonna tibyandisobose ngira nenkuba akafaananyi oba sandidduse singa nga naliwo mu kiseera ekyo naye nga mwoyo mutuukirivu ambedde inandinywedde era gwe tuyimba mwoyo wa kristu bwakujjula akwongeramu amagezi ge n'olyoka olamula gwe byokola gwe n'olondanga ebikugasa mwoyo wa kristu ampaniirira nsaba ng'onnyambe tube wamu nsaba ng'omulisa enneme kugwa mmanye n'amaanyi gwe g'olina wamma atenderezebwe wamma atenderezebwe ng'omukama tuwadde mwoyo we weebale nnyo muganda wange n'olugendo luwanvu kakati tuli mu nnaku ziizino zisemberedde okutuuka ku lwokulamaga tugenda kutandika novena ku lunaku olwa25 sande abantu balina kukola ki okulaba nti novena etuviiramu ebibala oba enneema kufuna sakramenti penitensi yaabwe ekisoboka lyefunire kusobole ate naddala nga bwe tuli mwaka omutukuvu guno omwaka ogw'essuubi jubireewo twala amatendo g'abajulizi kebeera ekitabo ky'omukristu akirina amatendo ego ojja gasangamu oba abalina akatabo abazira bannamige ennamugongo mu dduuka lyaffe era ojja gasangamu amatendo g'abajulizi n'ak'oluzungu African Heroes era amatendo ago ojja gasangayo ligenda mu edduuka lyaffe eritunda ebyabajulizi ennamugongo n'ekitabo ky'omukristu akirina ate waliwo essaala ezeeyongerako ekinywereza eddala naye ate Mariya ye kabaka w'abajulizi ekikola kya sapule tekigaana ate nabo bamunywererako nnyo Mariya kabaka w'abajulizi tufube tunywere bawadde olukiiko lw'abepisikoopi lwalonda lugazi kituufu eteeketeeke okulamaga kw'omwaka guno kituufu lugazi era ne olwaleero tujja tutula mu nkiiko kane wenjogeredde bino esigadde essaawa nga 2 zokka mpe nga ntuuse Namugongo tugenda mu lukiiko nga tuli ne lugazi kati lugazi akolaganira wamu ne ofiisi y'omuwandiisi secretary general ensambya Kawuta era ye ssentebe kate nange emyaka oba emeka nga otuula ku lukiiko n'owabula n'ennambika era ndi musanyufu nnyo okuba nga tugenda mu lukiiko olwaleero Father ng'ogyeko ekyo omuntu yandyeteekedde atya olunaku lw'abajulizi era nti novena kyekibirabiri ate abalala bakola kye tuyita triduum ezo ziba nnaku 3 naye kati ffe nnaku zino 9 novena ate tujja kuba kalinga nze ku bbalaza nga 27 nja kubeera wa Ponsiano Ngondo wali ekyamula wayitangawo tabataba olw'ekitaba kakati oluvannyuma ne wafuuka ojjeko tabataba takajunge kakati tusinga kumalawo kuyitawo kyamula olaba erinnya birabadde linziruka tabataba akati ate nga 31 kati tumaze emyaka ng'amasaza gakiteekateeka nja kukulembera abalamazi
Ssaabasumba ajja kutuwuubira akatambaala e Munyonyo ku ssaawa 2 ez'okunkya. Kati tutambule okuva e Munyonyo tujje nga tutambula nga tuyita mu lugendo nga bwenzize endumenya tujje Kampala mukadde basazeewo tukome Kampala mukadde naye bwonaabaawo enkyukakyuka endala nga ekidduka wekiri kubanze nja kuba ku muzindaalo waggulu ogenda otuyigiriza otujjukiza byafaayo ebyo bonaaba bamalirira nga emirundi 2 nga mbatuusa Namugongo nga mbatuusa wabula kikooyamu ate n'ekirala wali Nakivubo embeera yaawo simanyi bweri kaakati kuba yali etabuse ogamba olaba nti awo tuyinza okukaluubirirwamu naye abajulizi bano balina amaanyi kituufu balina bajja kwerulawo olabe nga katulabe naye kati byoyugazi yateesese naye nawulidde era olugazi bamwagamba nti naye lwaki tukoma Kampala mukadde ate yabadde muntu mukulu ono kisoboka nti si be bakiteesa naye kale 31 Ssaabasumba Paul Ssemwogere ajja kutuwuubira akatambaala tusimbule okuva e Munyonyo twolekere Kampala mukadde. Omuwendo gw'abalamazi tulaba buli mwaka gugenda gweyongera. Father gwogenda okutandika okwetegereza Namugongo. Abalamazi baabanga batya? Omuwendo gwabwe n'embeera y'okutendera. Buli bbanga gugenda gweyongera kuba era ne bw'osoma nti bw'osoma mu byafaayo olaba gye twava wala singa obudde bubaddewo nandibadde okulagako n'okulagako abaaliwo nga abajulizi e Roma balangibwa omuwendo mu kiseera ekyo gwali munene naye si gwe munene okutuuka kaakati si gwe munene era gwagiranga nga gukyuka ne gukyuka naye nga buli mulundi omuwendo gugenda gweyongera katusabe Mukama kale ekyo tunakirandululako Mukama ng'ayagadde kale ese munsonyiwa okuba nti kyembadde nkunoonyeza kiki kino lwe baalangibwa mu lubu lw'abatukirivu kale baalangibwa mu lubu lw'abatukirivu twali bameka ate naliyo Namugongo e Roma nga balanga taata ng'ebyo tasula kabonero mu byo era yandeeta naye nali mu Pittu emyaka 8 kale sebo batugamba ebyafaayo biraga nti lwe baalangibwa e Roma mu batuukirivu 18 Oktoba 64 Evira Maria waaliyo ekijjukizo ekyokuwa obusaaserdoti nti era twafuna abasaaserdoti 3 ku lunaku olwo kati ekyo ate kigenda walala kubanga ekyo kigwa ate mu kiti kirala kubanga nze kyemmanyi nti mu parishes kati abasosoloti 3 bagamba bandi ba Victoria Mukasa Victor Sibe abo bali bafuna dda 1913 naye bano amanya kakati ekyo kyemmanyi nti mu parishes era bwe bali babalanga eri nze nali mwana wa Pittu ewaawo naye taata nze gwe yakwasa omusaalaba nendyoka nkulemberamu abaweereza bannange n'abantu ne batugoberera okuba mu kereziya ekasaala tuutwo kulimbo tugenze omusomesa mu kiseera ekyo saabasomesa tugenze isomero lya kasaala boys tuddayo mu kereziya naye bwe nagiranga ne ntunulako emabega ate nga bwe ntya bayinza okunvunaana okumagamaga naye ne mu parishes ennyingi naye ati ekikyanyamba okulaba nti okwagala abajulizi kweyongera mu nze sebo n'akakitegeerako jjo ly'abalamu nti omujulizi Mukasa kiri awo wanvu nti azaaliwa wano Kitagobwa era waliwo ekisomesa bayitawo mu kiti naye nti ate kati bagenda bakikyusa erinnya batuumewo
mukiri awawanvu naye ng'erinnya limanyiddwa gye lyava tulimanye anti bwe yagiranga n'agamba nti emmere naga nti ekijjulo ntiye nga kikyali wawanvu akali nno yali muganda nga yeddira ndiga musiga lya mpanga embaale mu mawokota mu lunyiriri lwa ndalu kitaawe nga yerumanyika omumegganya omwatiikirivu olumu kabaka olumu yakuba kabaka Muteesa omubereberye ekigwo kiri awawanvu kabaka tiyanyiiga naye yamutenda butenzi era okumusiima yamugabira si kiri wawanvu ngamba kitaawe n'amugabira omuwala omusoga eyali omubalagavu eyayitibwanga mala okuvaayo ono eyazaala omujulizi waffe Mukasa kiri wawanvu yali mwana wa Nyanjuliro era nga muwanvu nnyo basenguka ekalya nkoko gye yazaalibwa basenguka ekalya nkoko gye yazaalibwa ne basengukira Nakasaawula manyiwo bulungi kiri eri mu bitundu bya Naggalama bwe yaweza emyaka 12 Mukasa yatwalibwa wa kitaawe omuto mugulandiga yali omumyuka wa mukwenda yayitibwanga Kawulu Kusi Muwemba yamusiiga mu lubiri lwa kabaka kitiibwa ekiweebwa mu myuka wa mukwenda yamusiiga mu lubiri lwa kabaka Muteesa omubereberye ng'oli wa myaka 16 omulimu gwe mu lubiri nga gwakugabula abagenyi ba kabaka mu Bulange yali muvubuka muwagguufu ng'amaanyi gamuwala ne mu kigwo nga tawunyikamu ye yaddirira kalooli lwanga mu kumeggana olw'obuwanvu bwe banne baamutuuma kiri wawanvu ekisajja ekyo ekivubuka ekyo olumu nga baasenku akalenzi kajaaviira kamuyita magulu mpaali bwe yanyiiga n'akakuba akabajjo k'olukuku lubuto ne wajja omusaayi kajaaviira kamuwawaabira mangu eri kabaka kwe kutwalibwa mu kkomera ly'Ebumbaale Jaaviira ne Mukasa kiri wawanvu nga batwalibwa Namugongo baagwaŋŋana mu bifuba bali munyonyo ne basonyiwaganira ddala munnange nakukuba nnyo ate nonaganda munnange nze nakuyita erinnya ejjingirire yayokerwa Namugongo ga 3 Juni 1996 ye yekka yafuna batiisimu ey'omusaayi kuba ye yali mu lubiri lwa munda nnyo kati kalooli lwanga yali abatiza bano teyamutuukako ali munda bano baali Jaaviira Mugagga Mbaaga Tuzinde naye kaakati Kizito ye yali mu kkomero bambi kwe kwali tugamba nti yafuna batiisimu ya musaayi kiri wawanvu ye muwooleza w'abaana w'oteeri amaliiro Mbaga Baala yafanga wa myaka nga 20 esebo ebigambo bye bisembayo wattu nnyabo ssebo omutono omukulu twongere okwekwata abajulizi si kuboogerako boogezi kyokka naye n'okubayigirako ate olaba buli omu aliko kyawolereza tuli bitottola tweyanziza nze Fr.Joseph Mukasa Muwonge nkola ku by'abajulizi ba Uganda ebbaluwa yange kwenkolera egamba promoter of the devotion to the Ugandan matters olwawo waliwo ate omulala ayitibwa director of the Uganda matters ekibiina ky'abajulizi Father Kibirige ate ne Jaaviira Mwanga director of the Uganda Matters Guild ekibiina ekyo kyaddizibwawo kyali kyazikira anti giranga nga buli byombi nze mbigatta era awamu nga nnyanirizibwa ate awalala nga bavumbeera zeka ŋŋende mu maaso n'ogw'okwagazisa abantu abajulizi ba Uganda omukama abeere nammwe Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa amiina